Yabawe ebidyeringa bino ebyentambula bisobole okuba nga birongooka n'enkulaakulana esobole okuba nga yeeyongera. Nze Samuel Nkuba, Lwabukedde TV1, wane Port Bell, Luzira. Tony had talked about our own. Myaka giweze kati giri mu 13 era singa twete tubiwa maintenance efaana bweti doza singa byalemererwa dda naye mu byaka egyo tetufulaga coincident yonna tubikola okusinziira ku ki ku schedules zaabyo eza maintenance. Schedule maintenance ya kyeri ekya byonna bigenda kukolebwa wano oba bigenda kukolebwa kwa kakati maintenance gye tuliko kati erimu emirundi ebiri waliwo kye tuyise major engine overhaul okuoverhaulinga engines olwokubanga ziwezezza emyaka essaawa ezo naye ate waliwo kyetuyita dry docking kwe kukisitula efferi eyo ne tugijja mu mazzi ne tugiteeka ku ddooko nga kati gyolaba eno kati ddooko gye tuyimiriddeko eno omulimu gwayo kujja feri mu mazzi n'osobola ogyekebejja wansi n'okulongoosayo bweba efunye ekizibu kati amabaati gano with the time gatalagga feri nga otambula tomanyiiza okubako kyeyatomera nejjamu ekituli nga tomanyi kati tuzijja mu mazzi kati tugenda kikolera Mwanza kuluno kubanga wano wali booked eri mu vika egenda kukozesa awo kati fe tugenda Mwanza bwetumala wano weeks 2 tugenda e Mwanza ate tuloke tukomewo. Abantu baffe batambula bulungi nga bakozesa ebidyeri bino. Wiiki ewedde twalina olukiiko twasingagana ekitongole kya KIS nga kino ekitongole kikulira feri zaffe zino ezisaabaza abantu baffe okuva ebukakata okudda ebugoma ne balyoka bayingira Kalangala district. Ne twogera ku nsonga za security okusookera ddala ne twogera okunyweza mu kwaza buli muntu yenna akozesa ekidyeri kubanga abantu ab'enjawulo bava mu bitundu eby'enjawulo. Mubeeramu abadigize, mubeeramu abazze okukola bizinesi, mubeeramu n'abeenoonyeza ebyabwe. So abantu abo ne bajja ne bakozesa ebidyeri byaffe, so twakkaanya okwongera amaanyi mu kuwaaza n'okukola search
naddala mu bantu abayingira ng'abantu awamu n'ebintu byabwe okulaba nti byazibwa bulungi okusobola okulaba nti abantu abatambulirako tebalina buzibu. Era ne tukkaanya nti ku bidyeri bino tugenda newankubadde nga company ng'ekitongole kya KIS kiina private security company bagaadi abakuuma okulaba nti security ebeerako ng'abantu tebafunye buzibu, naye twakkaanya nga ffe ng'abakulira security nti tugenda kwongerako n'abapoliisi babeere nga batambulira ku bidyeri ebyo okwongera okulaba nti banyweza ebyokwerinda okulaba nti abantu baffe batambula bulungi. Tulina essuubi ddene nti embeera ejja kutereera nga bulijjo, eddeyo ebeere mu mbeera eza bulijjo mwe tutambuliza ebyamaguzi byaffe. Ferry zino engeri gye ziri nti zitambuza ebyamaguzi byaffe eby'omuwendo omungi ate n'obulamu bwaffe ng'abantu. Ekyamazima zaatwanguyizaamu ffe ng'abasuubuzi bifo nga tezinnabaawo obusuubuzi bwaffe bwali buzibuzibu ng'era abantu ebintu by'ekalangala babigula bbeeyi nnyo olw'okuba nti entambula yali nzibu, naye bwe zajja obusuubuzi ne bugonzebwa. Kakati tulina essuubi ddene nti ebyamaguzi byaffe engeri gye biri nti bya bbeeyi, okubitambuliza ku kidyeri ate ekitali kiramu bulungi tekiba kirungi, tuba tulisikinze. Naye bwe kibeera nga kiramu bulungi ebyamaguzi byaffe biba bitambuzibwa bulungi ddala. Era nga nze akiikiridde abantu abo oba abasuubuzi oba abantu bonna, ekyamazima repairs za ferry nzirabye zikolebwa bulungi nnyo nnyini ddala, era tulina essuubi nti mu mwezi nga gumu ejja kuba ekomyewo tuddemu tusuubule ebintu byaffe, ate engeri gye tugenda mu festive season mwe tukolera ddala ennyo ejja kuba ekomyewo bulungi edde mwe tuweereze bulungi. Ntambula y'ebidyeri bino okulaba nti bitambuza abantu awatali buzibu bwonna. Kati ekimu ku byo kye tulina okukola kubirabirira kwe kulaba nti tubiddaabiriza buli kiseera, kubanga ebidyeri bino kikola okuva nga 1 January paka nga 31 December. Kyo tekiina holiday, tekiina public holiday, tekiina lwa Sunday. Kakati ffe tulina okuteekateeka nti obanga kinaakolwa nga tekiyimiridde tukiwabudde ki obukisavisinga. Kati tugoberera nnyo okusinga manufacturers instructions ezibeera mu manual, kubanga after so many hours mukole kino, after so many hours mukole kino. Kati tetulinda nti oba kimaze okwononeka. Kati condition yakyo teyina buzibu nungi, naye tetuyinza gamba okuba kirungi tukole ki, tetulema okugoberera instructions eza manufacturer. Kati kwe kulaba nti bw'oba oyise essaawa 6 nga kitambula, tulina kye tuyita top overhaul. Tuleeta engine ne tuziggyako cylinder heads ne tuziservicinga. Bweweza emitwalo 2.5 awo tukola kye bayita major engine overhaul. Yonna engine ne tugiwa ne tugiteekamu ebyuma bipya. Kati mu kaseera kano kye tuliko olwaleero kuno kuba eno engine zaaweza essaawa ezo emitwalo 2.5. Kati kye tuliko kati. Ebidyeri bino cost eringa kumpi mitwalo nga 15 ejja $. Lwaki ekidyeri ebintu byonna ebigenda mu kidyeri tetusobola genda birondereranga bwogamba oli nakugamba genda mu kisenyi bookye ku shaft eno, ebyaffe bijja nga bipya biviira ddala eri omukozi eyakola engineer, manufacturer wa engineer, bamaani be bakola engineer eyo, era spare parts zetuleeta ziba original nga zava mu manufacturer. Ekyokubiri tetuyinza gamba nti tujja kulonderera abantu abanajo overhaulinga engine bano bali kwegamba omukozi w'ekidyeri akugamba nti nze omuntu gwe nneesiga okusobola okuddabiriza overhaulinga ekidyeri ye gundi kwegamba bali vetted nga bwaga nti oyo ali vetted okusobola okufuba. So kikifuula okubanga kya ssente nnyingiko okusinga nga bw'olowooza ng'abantu gavumenti nti olw'okuba bwe yasaba ebidyeri byajja size eno, ate buli kaseera projekiti y'ebinazi eno bwe yajja abantu baffe baguze ebidduka bingi, ate n'abantu abeeyinira essese abalambuzi bangi. Kakati ebidyeri bino byafuuse bitono, so tetujja kusigala nga buli kaseera tugamba gavumenti tuwe ekidyeri kinene, tuwe ekidyeri ekinene nga tetunnatuuka ku levo egatta awo olutindo lugatta kacyanga ku Kabasese. Twagala gavumenti etwongere routes endala. Tusaba gavumenti eggulewo, twawandiika dda ne tusaba emirundi n'emirundi, tukwatagana ne minisita waffe
Jeno Katumba Wamala nga twagala bagulewo olutusi ez'ekiro wakiri twasaba lutusi 3 tusobole okubanga tugulawo ekizinga for emergencies obulwadde obw'ekiro referrals zikolebwa ekiro n'abantu baffe bali mu production okusobola okwetaba mu katale ak'eggwanga akawamu nga batundayo ebintu byabwe ng'abannayuganda abalala bwe batundayo. So tusaba abantu baffe ababiroole motoka ennene zipurifaringa nnyo okulaba nga zitambuza ebintu by'amaguzi ekiro kubanga kikuuma yingini zaabwe n'okutuuka mu katale mu budde. So manyi kino kyekiseera gavumenti okubanga eggulawo ebizinga by'essese okwetaba mu katale akawamu ate n'abo abafunye emergencies ez'ekiro okusobola okulaba nga baweebwa referrals mu budde obwo bwe ziba zirabiseeko.